Tugenda funa ekyokulya sikyo kubanga tosobola kubeera awo nga like tosobola beera mulamu nga tokola ki nga tolidde olaba ebakwokyezaayo okitegeera tosobola beera mulamu nga tokoze eki nga tolidde kati ezo zaakulya bakwokyezaayo ekyesatu ezo zaakulyako buli alye wamma oba tolina kyakulya kuba ki ngenda kulekera enamba yange onkubira bukubizi simu Senga nze kati sirina kyakulya bale Nakafu wafunye mukwano gwe oyo manyi olosembera mu kifuba ky'omuntu nenge gy'omusemberera ennyo kati katugende tunoonye ebyokuzaala si ekyo tugenda kudda wano eno tubikuleetere Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155. Okay, kati Nankabirwa omukyalo yagadde okwongera okumanya kyekikutawaanya nga gwe nga tuvudde ku bya Nnaalongo kyoyinza okugamba nti bannaye singa oba ng'onyambyeko bw'oti nze kye nasembayo okutegeera ennyo yangamba alina omuntu we gw'abeera naye amukuumako abadde amulabirira naye akagaali kayonoonesa amayembe kale ate oludde oluli myezi emeka mpozi kati myezi 7 wabula emyezi ng'ebiri ozaale gezaako kunnyonnyola mukyala munno olabe ate mu ebyo ayinza kuwa amagezi ki anti ebintu ebyetaagisibwa mu ddwaliro okuzaala okunywa eddagala lyolinywa wafuna ekipande ekyo nkirina nafuna ekipande ekyo nafuna ekyeddwaliro eddagala ogenda n'onywa ngenda nenywa abasawo bakebera ng'oli mu mbeera nnungi bo bakebera naye bangamba kale engeri yenafunamu stress olumu natuuka nga n'eddagala nga mpulira mbikooye eddagala litya liri erina eryammwe ery'obulwadde oba liri lino eryammwe ery'obulwadde nga telwaki wali olikoowa nga linywa okuva obwedda nawulira nga nkoze eki bagenda okukebera nga balaga kalinnye olw'emyezi gye namala nga sikola ki akawuka kalinnye ne bangamba ojja leetera omwana wo okola ki okwatibwa nanga katumira osobole kakaka ne kwati kali mugundi nyingi nanga kati era nawe kasobola okukola ki okukakana era kati kyendiko okulwana nti kaka nga era essaawa zino omuvubuka gwendi naye talina kyatamanyi omuvubuka oyo gw'oli naye omuyita otya boyfriend kale yanjagalako ebiseera ebikadde nenzaala omwana yasooka era ku luno yaŋŋambye jangu tubeere koki omuvubuka yali akwagala nga tonnafuna olubuto olwasooka kati n'ofuna olubuto n'ozaala mu mulala ne mwawukanamu naye nenjawukanamu naye kati bozi mwera n'ofuna olubuto nemudamu era mukwatagana naye era mukunsanga lwalivudde nayo nanga nze kinambuzibu jangu tubeere ffenna ewaka oyo amanye embeera gy'olimu talina kyatamanyi kuba kati ye mubeera naye mu nsonga ez'omukwano alo ebyadda sijja kulimba kuba tuludde omala bbanga tokuva wewagenda ewuwe wewagenda ewuwe temwabeerako naye wadde n'omulundi n'ogumu nga tonnaba kugenda wuwe ebbanga eryo lye wamwagalako still wali mu mbeera eno si wekiri ye yeekebezaako ye yeekebeza mulamu nga mulamu naye kati mulina nekintu kyemwazzeemu kukola tetuna kyetwazzeemu musula ku buli bwebu anti omufasi guli gumu oyo we namunyumiza emboozi yaŋŋamba sonko ndabako amatu ompita kapa neŋŋamba bajja kunyumya abatulaba abali singa w'ebyokwepiikya asobeddwa singa w'ebyokwepiikya Mabiriizi obadde omanyi go amaanyi wekka nange ow'amaanyi sebo bimmegga olemerwa obwagazi olina bungi obugumikiza oba tobulina onabulina nemwebaka ne bukya anti era twebaka ne bukya n'agenda newakwatako tewali oba takukwatako oba mukoma kwekwatakwatako jaze no tunyumize twagala tumanye experience eyo okimanyi nti neeriyo abakulaba naye nga bali mu mbeera gy'olimu okimanyi nkimanyi twagala tumanye experience eyo okikola otya
Yika kati n'oyo omuvubuka oyo naye akikola atya ddala ne bukakati munaye omukazi tasula mu ngoye oba gosula mu omenti yo mukazi osula mu mpale osula mu night era obeeranga ali obwerere kipale kati takukoonako walina nkabiri tomukoonako kakati muli mu mutima gwo towulira nti noyina okwagala ozinga nzadde naye kakati anti abasawo batugamba omukyala yenna waabeera olubuto alina okumenya omuntu akumenya alina kuba musajja waasooka kozesa mumbo nakabiro amanyi okuddamu ono honorable mulamba uzayimanyo biddamu tugenda kwongera kyogera kitanye nebabali kwangolekooka tidde kukyogera kyogera musajja talyamati ntidde kyogera oba yinayo omulala ye wayo yagenda walala anti kati simanyaawo naye ngaokwagala nnyo anti kati era naye mwennyini oba omulaba kuba buli lwemugamba bangende ewa maama nti ngambeko nti onkaluubiriza akuwa akasente kaba ayina oba kale kati yalina gundi roni gye yagendamu yagala kale asooka aguleko emmere ewaka kuba sente zakola si zeeri ziri awo nti avuga kagaali sigamanyi sente zakola nyingi kati yagala neyeewola n'agula emmere kati ate tuli mu kulwana asasula eki alina osasula ennyumba neza gundi ne looni looni yajja emitwalo 15 buli lunaku azza emitwalo ennusu 7 zalina okuzaayo ekyo nenyo akasasulako emitwalo 8 15 egenze eweddeyo eyo abamubanjanga mu 7 anti oba olina obala amagoba bawayo 17 ate nezakatabo bazitemako netawiza kale nga 10 tubale wamulaba nezakatabo bazitema kati saa zino takola saa zino atudde waka akagali kayononeka gali kafa akiri mpozi wagamba kafa akiri kayononeka kale muneno muno ge mayembe naye muno mu makati wano otegedde waawo mayembe ogwo omugo oguyitamu abavuga eggali babagamba okakanika kasente nga mmeka okanika batugamba beetagisa emitwalo ng'esatu okatereeza wera namwe nyini omulaba atudde era olusamayo okujja ne bamunonako ne bamugamba ssente tatya kamera sobola okwogerako naffe singa nfanayo muntu ayagala okumuwesa tujja akagali obakanika akagaali abula simanyi ojja mubuuzaako akimanyi nti programu zino tuzikola tetukola programu ate nezimutawula nkimugamba kuba sina kyemukweka ojja mubuuza omugambe naye nno munnange waliwo abantu oyo abanyambako naye babuuza nti singa tufuna omuntu ayinza okuleeta n'atuyambako ku ssente z'akagaali ne bakakanika tomanyi oba n'ebyalooni nelooni kakati ke balabye nelooni ekoze eki ewedde okitegeera nekiba kitagaye najja netwogera naye tumanyi nti bikwatagana totulimba n'omukwano ogwa nnamaddala kuba oba ofunye kuba ono senga alyangamba oba mufunire omusajja afumbirwe onzi oba yalinayo omusajja kati wabayo oyo tuyinza tomanya omusajja aleka alina omukwano ogwa nnamaddala kubanga ono engeri gyagamba olubuto sirulwe ate abeera wa uwe ate ali tebalya bintu kitegeeza omusajja oyo alina omukwano ogwa nnamaddala guli gwe tugamba ogw'okumutima si guno gwaki gwamubanga osanga naye bambi tusobola omukwatirako n'afuna akalimu kakola ki kakola nasobola olabirira omuntu waffe ono kubanga ate period tugenda kuwa yennyini kubanga ono osobola obbaako by'omuwa ne biggwawo n'ate otereza bizinensi osanga nono afunayo omudaala gw'ennyaanya eno kuba oli agali angamba akavugira mu katale kali ak'ekiri kabanda wali akasuubuza ebirime karoti nnyanja ate kati neleerwe engeri gye bajjemu emirimu tegikyalimu oba temukyali mirimu nga wali erirerwe kale engeri gye baddemu kati awo temukyali mirimu era kati oluusi ekinene ennyo waba akoze Monday ne Friday waagira nti afunye ssente n'akola ki n'abalako ezaabali n'abalako ate ezewaka ez'okukozesa kati sobola okufuna omuntu oyo n'agamba nti nze oyo omwami muwadde omulimu asobola ogenda n'agukola asobola ogenda n'akola talina buzibu ndowooza abatulaba muwulidde ate nze ndoza tunyweza akagaali kuba ate alina experience mu kagaali kasobola omuyamba ne ku transport ng'afunye omulimu ogwa kasobola n'omuyamba ku transport waliwo abalina hardware eyo nga batambuza ebintu kiwa ebito akagaali nakakola ki ne katuzannyirawo awo kati tuli kuggwenga ggwe omuntu kubanga omukyala waaba agenda okuzaala aba alina bye yeetaaga zino zimaama kiiti obuveera
kati ate naye omukyala wabeera olubuto ayoya ayagala kino ayagala kino kugamba embeera nze gundi gyaninamu sisosola olw'embeera gy'olimu sisosola kale byakulya olya buli kimu ekikola ekijja kyekola kyendya kati ennaku zino engeri emmere ebadde yagwa egende kale eweddemu nga nsigazzamu kale akawunga katonotono nga kensigazaamu kati olya kawunga ko kalirako anti oba afunye mu katale oba bbiriŋŋanya oba mukene ng'aleeta nga tufumbirako wakola sikaani nagikola ku myezi gino emikulu nagikola lwali nga lumu guno omwezi kuba eri mudwa gye tunywera babakolera sikaani yabwerere sikaani ne bansikaninga nga mwana mulenzi ekyo bwedda kyenninze kati mu byokuzaala tolinawo wadde naki sirinawo n'ekimu kati nze ekisinza okunsitula kwekwogerako n'ono omwana omuwala olw'embeera gyakola ki gyayitamu kubanga mumulaba ali lubuto ate embeera eno abakyala mwena mukola ki mugiraba mugitegeera tusobola laba munno ng'ali bw'ati n'okola ki n'omulekerera ate ng'alina n'ebirala ebikola ki ebimugoberera ate nga birabibwako sigamba nti no byaki bya mu mboozi so ekisinza okunsitula kwe kuyambako omuwala ono mu by'okuzaala kubanga ffenna tukimanyi nti n'okuzaala kufa oli waabeera olubuto aba alina okukwatibwa nga kintu kya muwendo nnyo talina funa stress talina funa bintu bimutawaanya obwongo bwe era wenneewuunyiza abasirikale abasiba omwana ono n'oyo naalongo eyadda ku mwana ono ng'akimanyi ali lubuto n'atandika omukolako ebintu ebyo nga we mubikoze eki we mubiwulidde kaakati mukwano gwali eyalaba bambi ng'osobola okubeera nti olinayo akasuuka ng'osobola okujja n'onneegattako ne tuwa omwana ono ebyokukozesebwa mu kuzaala buli kimu kyonna nga wookimanyi nga gwe wookeera ku makya n'ogaa nti kati ŋŋenda kukola shopping ya mwana wange ŋŋenda mu ddwaliro noono waagyetaaga buli kimu kyonna akyetaaga lwakuba obusobozi takola ki tabuyina naye ate kyemmanyi nti n'abakyala abali eyo mukola ki musobola newoba toli mugagga kubanga ekitulese ffenna wano eno tetulina ssente tuli baavu naye olw'omutima guli gwe tulina munda nti twagala buli muntu okubeera obulungi kyekikoze eki kyekituleese tubeeko naffe ettafa lyetukola ki lyetuteekawo sainayo akasookisi ka bed show in fact muyinza okukola nga Senga Mabiriizi agambye asonka ebyo si byesiga kange nentuuke nyaga nnyo omuntu ajja n'atuuka n'olaba omuntu n'okola kino kati nange neetuukidde era nange nja leeta kuba ntegedde biki byakola ki bye yeetaaga era nja bimuleetera era nja byanjula mubikole ki mubirabe so gwe atasobola kutuuka osobola otutuukirira mwami Muhammadi osobola otuukirira Senga ne tukola ki omuntu ono ebintu bye naakola ki n'abifuna kubanga bya kamera si wekiri ekintu kyo kiba kituuka buki bulungi ddala nina kyenjagala omubuuzaayo twaline kuba komenti z'abantu zaze nyingi nga bankubira amasimu bampiteza misene bagamba sonkuba wayamba oli omwana bano abaana kati bagenda funa nga bufunyi bizibu nga gwe bw'obayamba ku luno onaabonerera nankabiro wange omu bw'ati oba etumaliriza ono omwana nga tutandika osonda obugoye obulala njabonerera kundi anti akapiira kakali omala okuzaala owulira oba omaze okuzaala ffe twagala eno embeera gy'olimu okola eki ogiveemu mukama wakusumula bulungi n'akuwa bebi wo n'amugamba nti wuuno bebi ovudde mu bwannakawere ekibaawo kunoonya mulimu kukola okitegeera kukola oba olina omwami wo mukole musobole okubeera nti nno nammwe mukola ki mwerabirira kubanga n'abantu abali eyo wasanga kinakola ki agwamu amaanyi ng'era embeera eri gye walimu ate nakati gy'okola ki gy'olimu so naawe kenyini onsuubira oba oyagala obulamu bukole ki bukyuke kati bw'eba eno embeera ekujjidde ekuyigirize ate omulundi omulala oleme ki kuva mu nsobi okole ekintu ng'okoze eki okyeyagalidde kati awo munnange wenkugambira nti no tojja kwewala kapiira okitegeera oba oyiga okubala obulungi family planning ezo nti empiso kasiteggwako bweti gwe togamba muno ekyalimu buli muntu alina homunize ez'omubiri
oli asobola omala emyezi 5 nga tafunye lubuto naye ng'empiso yakola ki yaggwako gwe nga tosobola mmala wadde olunaku okitegedde ate n'ekirala bwekubisa empiso ng'olwedde oli lubuto omwana afuna obuzibu family planning zikosa abaana era bakyalamu enjagala mukimanye bw'oba ogenda ku family planning kakasa nti nno okebedde toyina lubuto okebere nti toyina lubuto osooka ogende ku family planning kuba kino kigenda kukosa gwe wekka kigenda kukosa n'omwana we ali mu lubuto abasawo abali mukimanyi munjulira kubanga bingi nnyo bye mufunye cases naye nga ziva ku family planning so gwe atannaba kifuna bambi gezaako okubeera omwegendereze nnyo bw'oba okola ebintu ebyo so ono yagamba yali ku family planning ofuna olubuto ekitasoboka yali amaze okulufuna n'alyoka agenda ku family planning oba yamala bubi awo bagenda omupiikya ng'emyezi agyerabidde butereevu kati ezo zowoomero nnyo ebyo obeerabira Nankabirwa bw'ogamba woomero obeerabira okwerabira tokigaana kubanga teri muntu ateerabira nange kenyini neerabira tobeerabira nkokunaaba Nankabirwa ebintu naye siri ku family planning kakati tugenda kudda wano eno tubuzayo emyezi 2 okuzaala si wekiri kati omukozi okukola shopping ababuzayo emyezi egyo emyezi 7 kigenda oera nga omaze okukola okweteekateeka kubanga ate olubuto olwaira ngenda luzaalira ku myezi 9 tomanyi Katonda byakola byaleeta evo olina okubeera ng'oli ready okitegeera kati katugende tunoonye ebyokuzaala si ekyo tugenda kudda wano eno tubikuleetere n'ebirala nga tukola bwe tukwatagana okutwalize wamu ofunyeyo kati muganda wo ofunye mukwano gwe ofunye muganda wo ne Nakafu naye alina muganda we Nakafu oba mukwano gwe ali London Madam Jennifer era amuyambirako ddala nno nnyo kati nawe ofunyeyo muganda wo oba kitegera naye ofuna muganda wo tolina muganda wo kujja kuyamba kusooka olwane beera ng'omukazi okola manyi relaxinga n'ogamba Senga Mabiriizi ajja kujja mwezi gunaatera okuggwako okitegera nawe olina okuyiya obulamu kuba naye aba n'ebizibu ng'omuntu naye yeerekereza kuba tayina nnyo okitegeera naye akatini kalina kaagalo kiyalinga naawe kiramubonere bannange kuba abantu kyabayungiza bannange Musawo yali yabula okitegeera kati mubonerere nze mbadde musabye kasita mukyala munno afunayo time oba naafuna bone bakolage nje bakozesaamu akapiira akalimu ale kati banagezesezako ki obadde otya gwabeera ne Senga bakuyigiza nje bakakozesaamu okitegeera okagezeseeko bijja kuwoomera nze nkubuulira omuntu nga gwakamuteekako okakozesa si kyekyo Musawo ate abasawo batulagira obikozesa kakati gwe kijja kitya ola kamwe ekyokulabira kola abamalaaya abeetunda ku kkubo kizibu sanga malaya ng'afunye olubuto oba kitegero manyi lwaki bo bw'oyingira yakakussaako nabiraba mu firimu tombuuza nti wagendayo akulaba mu gwobuuza bone wuuyo olaba abitegeera agendayo si musango bone wuuyo yanyumiza ye owebaka n'akakussaako bulungi nyamekinga sure nti onyumye nanyigako ne wano mu maaso booti alwoyo ate lwaki asanyuse okitegeera kati ekyo kiyige kiriza omuntu wadde akozesa malaya nti bane omwala amanyi n'okukassaako naye ng'omanyi g'olina kyoziyiza gano nkubuulira mazima oh if not that amaziga gayinza okujja nga amangi oyinza obba ng'ofunye chance in fact bano abaana bali blessed okola mu program yaabwe ofunayo omuntu okitegeera kati ono wuuno ayivudde yiriiri wala mulago okitegeera najja akuyambeko kati so mukozese chance eno bulungi obeeko okitegeera obulamu busobola okukyuka butambule naye kasita munaagayaala embeera ejja bakuba okitegeera nze nafuka muganda wammwe kati ofunye ne muganda wo omulala wo ne mukwatagane muyina ebigambo buli ebigambo byammwe bingi ne mukendeze ku bigambo byammwe ebintu ebimu byerekereza ate naye abakazi twerekereza okitegeera si buli kyowulidde n'okyacala okitegeera bantu bangi nnyo abalyo naye basirikidde ebizibu basirikidde ebigambo si buli akwogerako n'ogenda n'okola ki n'omulumba okitegeera gwe kenyini olina okubeera ne Senga w'omutima gwo nolowooza nga tonnaba kukola kintu kubanga oyinza okukola ekintu mu busungu nekikuviiramu obuzibu ate okyali mwana muto okitegeera okyalina okukuza abaana bo okyalina okukolerera future yo
tolowooza nti no wano wooli future yekoze eki ekomye bangi nnyo betulabye baava mu ghetto naye kati bantu gwosobola okugenda n'omufukamirira akole ki akuyambe naye nga wamusanga mu ghetto munnaye ng'alinga gwe nga tosobola mujjako wadde ekikumi ekyakatunda naye kati ng'asobola n'okupangisiza ennyumba w'okola ki w'obeera so eno si enkomerero y'obulamu bw'obaayo ebintu ebiyitaayita omanyi munnaayi tebikola ki tebibulamu okitegeera fuuka omukyala obuvunaanyizibwa okitegeera kola ebintu byo gwe weewa ekitiibwa tewali agenda kikuwa nga tokikoze eki tokyewadde okitegeera bajja kuyisaamu amaaso naye si buli omu akuyisaamu amaaso nti aba akuziiseeko ettaka oba bakyogera batya simanyi beera gwe okitegeera ng'omanyi nti nonsobola wano nsobola okukola ki okuvaawo ate wekkiririzeemu ogenda kwekkiririzaamu otya mira eddagala nga ogamba mukama katonda mira eddagala eno mbeere muki mulamu nsaba mulamu bwange ompe obulamu obulimu essanyu obw'okweyagala wadde nga busoose muki mu nnaku anti bagazi kusooka nezitakuba maki mabega okitegeera so eno embeera si yaki si ya lubeerera okitegeera mukwano tugenda kukwataganira wamu tujja tambula ffenna paka bw'onoovaamu omuntu oyo gwe tukola ki gwe twagala okitegedde nga ne mukama katonda wakola ki watukwatirako so oba tolina akakulya munaye tosiiba njala nange ndi muzadde naye enjala wennuma nze nkaaba n'amazzi gange nnina olubuto ye leero obadde w'amaze okulya ara musaze enda kunywa cyayi olabe cyayi n'amawodi wali oba owola obulya mpozi gwagambye byonna kati so ofunye mukwano gwo oyo omwanirizeemu okuhaaga abeere mukwano gwo oyongere omweyanjulira bw'oba olina kyoyagala kuba ti munnaye nze gwolaba siina kyakulya simanyi ngenda tandika luki lunaku okitegeera naye ng'ate okola ekyo ekintu ekyetaagisa okukola ki okukola kati ogambye waliyo kawunga n'essimu yennyini baagibba bannaye ani abba essimu y'omusawo ajja kukozesa ku ya neiba kuba niba banagula endala bajja gibba kati twagala engeri gye bagenda okuyambako kati oddemu ogula essimu nga gwagyegulidde agwaja egulidde bera bijja kujja zifuna ate yasooka gwe yagimugulira yeyajegulira yali mapesa era afune eyo mapesa kati mapesa wonkubira mapesa zezikola Nokia yekola jo Nokia kye yakoze wali erugogo Nokia yekola manye kololo Nokia yeriko Nokia tolinda iPhone yade Nokia sindi Nokia kye yakoze iPhone yagudde mazi so Nokia yekola era ojja kukola nanga gwe n'omwami wo ofune Nokia mwami talina simu antwali tukoyesemu mwali mukoyesemu mugenda funa mujja funa Nokia tuyinza n'okafuna ka Nokia kati ogambe waliyo kawunga teri kulya mmere era tuba tujalirako omunyo kuba kati akagali kayo muwulidde bannayo omunnyu kale obulamu bujja tambula naye kati ndowooza bannaye katukome wano naye tugenda funayo ekyokulya si kyo kubanga tosobola kubeera awo nga like tosobola beera mulamu nga tokola ki nga tolidde olaba bakwokyezaayo okitegeera tosobola beera mulamu nga tokoze eki nga tolidde kati ezo zakulya bakwokyezaayo ekyesatu ezo zakulyako buli alye wama oba tolina kyakulya kuba ki ngenda kulekera enamba yange onkubira bukubiza essimu senga nze kati sirina kyakulya kuba wunsonga nzokera ku makya nga de breakfast nzoera nga saa 6 nange enjala enzizeemu senga enjala mpulira enzizeemu nenga breakfast ewedde natuuka kulya senga enjala mpulira enzizeemu eba ensonga omanyi obuzibu obubaawo kati kamubabulire nfuna nnyo ku bantu abayamba ku bantu naye ate mutuuka bebayamba kate ne mufuukira abantu obuzibu njagala kino nkibagambe sijja kirekayo kuba nkirabye nnyo olina omuntu ebiri awo ebya biki kinafuukira omuntu obuzibu omuntu omufuukira buzibu mu contactinge ku nsonga tuli olubuto oluganye kikozebwa ki naye ng'omaze sooka olwane naye ofuukira omuntu obuzibu aba agenda ndirwetanzi obukyala naye onaagira senga leero bwowolo sinalya bwowolo senga oba ogenda fuuka obuzikuba ku nsonga nange njiraba nsonga okitegeera obaye omuntu ajja kwetame mujja wangala n'omuntu ebbanga ddene nga nawe oyiiya sinti katera ofunye ekyesatu mbadde musiika namungodi kati gwate omudduke ogamba senga ajja koma aleeta ekyesatu ate tulidde kannamungodi kaak'ekikumi
tekisoboka kati so osobola okulwana ng'omuntu mu ekyo ekyesatu because wagambye kikanisa nakagaali kalamba naye obeeko kyokolawe mako kyokolawo n'omwami obeere wa mugaso anti kati akulya omwana kyamuganya ogenda mu KFC nazigulamu ekifi ky'enkoko nekale kiba kyakulya era omuntu akozesa obwongo ojja kudda omubuuze kati leero okoze otyo agamba n'ensatu gye wampa luli nagulamu ebijanjali waka gyebiri oba mukene wa mutwalo ebiba biganye okitegeera tewali kitakola kitamala kati obajetinga noga kati ninza okubeerawo kennaku zange nga mmeka nga 2 okitegeera so kyekyo ujja oyingira omwe kukaaga bale Nankabi wafunye mukwano gwe oyo manyi olosembera mu kifuba ky'omuntu nenge gy'omusemberera ennyo okitegeera yongera osembeera mu that's why ife abasiraamu batugana haginga abakazi bul'omuhaginga oba mugambe ebigambo bigana biyinza omuyingiriramu awo n'amaate nakiriza kale kyekyo bane Senga Mabiriizi atukyaliddeko olina bw'otugambayo obusembayo Senga Mabiriizi akolera Mulago atunda eddagala nirikwatagana n'ebintu by'omu kisenge musajja tomalaako bakimanyi yono bakimanyi kati onogenda mukukirayo ka package ki onamwongera ataako obuwoomi onaba tomusebusi katumulinda amala okuzaala bw'amala okuzaala ajja kulabikako nganzi si wekiri osooka onyirire olaba kutye nano nga ajja kugenda okuddamu okulaga bannaye kiki kino bwe mala omaze kukola ki kuzaala tutandike omuki omutindo okitegedde nja kukulabirira ogejje buno bonna buveemu obuzigo bonna obuyina abenga tunulanga ekyokulya awe batakwate bukwasa abamukasenyiwa nate okay kale banayinza Sonko Muhammad ni Angel Marina wano ku kamera twongere bajukiza ntukola airport pick-up sakoma mu gwanga laffe erya Uganda tambula naffe Senga Mabiriizi nonya ku Mabiriizi teekamu Mabiriizi Herbal Products ku YouTube ojja kubeera ng'olaba program zange bulungi nnyo ate TikTok teekamu Senga Abaseleb ojja kuba olaba gwe omwami ali eyo wenyoma mu nsonga z'omu kisenge mukwano toddamu kukaaba jangu ozuule essanyu lyo ewa Senga Abaseleb omukyala ali eyo nawe ng'olina ekizibu kyekimu munnaye bakulekawo baddi babisiraani kakati gwe ngenda kuwa n'eddagala ly'emikisa kimanyi ojja funa omusajja avuga Range Rover okitegeera namukeera ku mikisa kitala kuba enembuzi atakumanyidde eyo nnyo baida alina bakwano bange baganda bange bangi bakolera especially bakadaama abamu bamanyi okukomawo waliwo bentera otambuza nkifunyeko ngagamba genda mu kifo guuni onfuna eddagala nsooke nalabeko nga sinaba kudda waka eddagala eri agenda otuuka mu bantu ng'alikkiriya eri okunsikiro lye banaabako omuntu abanga akomawo okikolako naawe bw'aba akomawo ngamba bugambi ye lwaki nkugamba gwakomawo nga nakutambuza nga weetaaga abaagala okunaaba ku ddagala nkuyisiza woono because ali kumpi ne Northern Bypass n'okugenda omwagalwawo nga toliimu biri ebyeri onyogoga olinga ka fridge tosooka kwewaayo omusajja ajja kuzira ajja kugendayo omulundi gumwasangayo omuzira agambe sidda olina okuba nga oli wakabi ng'owooma ng'olinganga nga buli mwaka ettabira kasigiri kale tujja kubanga tukoma programu zaffe endala ono mukwano gwaffe Senga Mabiriizi tugenda kudda nga tukoza shopping yaffe okitegedde tugenda balagayo waka ogenda tulagayo waka yaga twali waka leero oba tunagendawo olulala tujja gendawo olulala obudde tulina bwe tugenda okukwasaganya baagala naye kuba tugenda okwongeramu ebirungo tuli bazibu ennaku zino kale bannaaye tulina ebbone ku sayidi eri ya kamera Senga Mabiriizi tulina Angel Marina bone DJ Rafael erinnya nga zibuzi bakadama banalikwata ebyo DJ Rafael simufumbo aye ayigiriza ensonga z'omukwano DJ bone omukyala baaga okyalira ensi kasolo muyambako bone mujoze gwanga lino mumulabye oyo omusajja oyo oyagala kukyalira nsiko huno omubuukinze kiwedde yono siye mukwano gwe tukusanze naye wali ono gwe babadde basiika naye obunyanda wama nze DJ Rafael omubuukinze mwegomba kiwedde kale bannaaye atakuumira mpeera batukuumire nze Sonko Muhammad mbeere bulungi
Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaze okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 7 9 7 oba noti 7 8 2 9 5 2 155.